Anyway, ne otanziramu nze kibadde kindese wano kyangu. Bangambye mbuno wafunye olubuto. Congratulations, Lydia. Aha, oba kati tuli myezi emeka? Congratulations. Thank you. Banaye mbadde nsaba kugerako nawe nga mukazi munno. Kati olowooza wone badala bw'otyo akaaka naye kanaaba kakusemba wane nani agenda okutaasa. Era nze agenda okutaasa. Ate weekoza oli bulala njagala kubuuzaako tonziramu. Sooka olindeko ng'ani antaasa. Kale mukwano mu bantaasa sisobola nakuyita gwe. Newe tubanga tuli mwaba babiri. Sisobola. Era ekyo teweewaana nakwewaana. Oshegera. Ye kati gwaŋŋambe ebyo olowooza n'ennaku ebbiri teziwera. Ndowooza olinga awo mu lunaku lumu n'ekitundu otambula onviiri. Naye oneebuuzisa azifu ogenda kubeerawo. Ogenda kubeera eri wammwe mu kyalo Paida ate odda ku nze. Mukwano. Munnange nno tewandiyogedde bwe batyo. Tewandiyogedde ebigambo bingi. Kubanga olubuto tolunyumiza ani aliwo ani gwe walana ani gwe otawalana. Kozi wajja kukola byatulema. Aha. Katusabe okazaale. Katusabe nkazaale otegeeza ki? Kati gwe bagambye mbuno ogenda zaala gold. Ogenda zaala gold oba ogenda zaala president Wansembe. Omuntu najja nakugambako congratulations. Newe badala ng'olinga ogenda zaala Yesu. Nze ndi mukazi munno. Nsobola n'okukuyambako n'enkuzaalisa. Oli awo weebadala wenna. Olinga atampulidde kyenjogedde. Nkwata bulungi. Togenda kubeerawo.